mu mwana oyo abadde content creator era nga si ono eyali alina emisango ne Aziadi namutwala mu kooti era olunaku lumu nga tannafa Aziadi yabadde yaggyeyo omusango naye ki ekyaleetera mwana mulenzi oyo obuzibu mwana mulenzi oyo n'okutuuka mu mbeera eyo gye mumulaba mu kifaananyi ekyo ng'ali mu maroon ekifaananyi kyemulaba emabbali okutuuka mu mbeera eyo yatuukamu atya yayagala nnyo ssente ez'amangu kaakati mwana mulenzi oyo lukyo olunaku lumu tiktok we Kenya njagala mukitegere bulungi tiktok ate mugenzi lukyo olunaku lumu banne bamuyita bamugamba jja tugende ku house party ngeza bulijjo n'abawanize bakola abadde so famous nti agenza okufa nga ndowooza wakubiri kubasinga ogugolingibwako mu ggwanga ery'e Kenya kati ffe wa tiktok tuula onoonyerezeeko oli mu position ki ku internet nga webagugolinga saawa zino so abadde omu ku ba top nga wakubiri mubasinga okugolingibwa ku internet e Kenya eyo kakati lukya lumu mikwano gye gimuyita nti Brian jja tugendeko ku house party so Brian akkiriza ogenda ku house party bwe batukayo ku house party akenge kabadde kamuwoomera nnyo akenge kabadde kamuwoomera nnyo ng'akuba ka drink ng'asiimuuka nga yeebaka agenda okukeera ku makya nga he sodomized akitegedde nga musajja munne byebyo okitegeera agezaako actually bwazuuka ku makya lwakitegeera so guy yamuinfectinga n'obulwadde bwa HIV naye mu kuzuukuka n'agenda ye teyafuna peepu teyamanya kale yatambula butambuzi n'agenda then later afindinga out amala okufindinga out n'ajjukira gaye yakimukola bw'ajjukira gaye yakimukola ne gaye yakimukola ne yetta ekiki gaye yamusiga AIDS ne yetta so omwana oyo yakola ne jjajjaawe mu mbeera embi so abadde afuuse famous ng'akasente akafuna endorsements zijja entonotono naye olwa depression eyo n'atuuka mu mbeera nga bw'olaba ba pressure n'agenda mu depression mweyavumira Aziadi mwavumidde abantu waliwo tiktok omu bamuyita Nyako muwala is a big tiktoker mu Kenya eyo bonna buli yamuyamba n'abavumavuma nga depression egenda emulya paka mwana mulenzi oyo we yavudde mu bulamu bw'ensi eno bw'oba olina essimu yo awo noonya genda ku tiktok oteekemu Brian Chira abadde muntu akola content nga bw'olaba pressure bwe yakolanga content we naye nga talina gwa attackinga kale ng'ayogera statement abantu ne batula mu sound okitegeera omwana muwala oyo ali emabbali Aziadi omwana mulenzi oyo yagenda n'avuma Aziadi nga Aziadi nno munaye talina nnyo kyamukoze ng'era bulijjo era n'asonkereza Aziadi n'amusiba naye right now mufu naye ekyasinze okusanyusa abantu abadde alina akayimba kayagala ennyo one call away no ka Otile Brown ka Otile Brown so Otile Brown yasazeewo n'agenda ku lumbero oyo omwana nga bagenda okuziika Brian Chira n'agamba nti actually ye yayita mumanyi naye abantu abagize nga bakomentinga mu posts ze ng'amugamba Brian Chira waliwo omwana naye abadde ayagala nnyo akayimba so Otile Brown yagenze n'abafominga ku lumbero but kino tiktok nga gwe oyigamu otya mukolakola nnyo bupate n'abavubuka mugenda nnyo mu house party naye nga house party tomanyi ogenze mu bantu kikaaki era ye agamba ekyamutwala mu mizeejo mu kifaananyi kiri kye walabye ekyasoose ekyamutwala mu mizeejo yagenda okulaba nga takyalina kyazza bamusize AIDS n'abeera sodomized so n'agamba
kangende so kibeera ekyokuyiga eri abavubuka wegendeeza nnyo house party ezo ate house party ezo mbi nnyo ddala ekirungi ennyo ekyandibaddeko waakiri at least ng'olina abantu b'omanyi nga wendi wano nti manyi Alan Cruz waalaga mmanyiiwo n'ebikola ebigenda okukolebwawo. Tugenda mu mulamu katono nnyo then bwe tukomawo tugende ewa Davido tulabe ate bwe kyabadde tutandikira awo tovaawo.